eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, tulife namna fatuliriza nkwaniriza wasibita sebo sibete nyabo nate budde program Kaluma Nywera wano Impact FM radio basamanja bulijjo omulangira Kalema Gigange. Program eno etutunya munange ensonga ezibeera naddala byafaayo enenga ate nsooka nengwa ku mawulire ag'enjawulo agabadde okwetooloola ensi yonna ago ag'enkizo ne tuva ataano tugenda maaso ne tulaba Kaluma Nywera waava era mu nsonga ezitali zimu munnaffe nate atuwuliriza n'olw'ensonga eyo kakkana tubenga tutandikira wanate olunaku olwaleero. Enjafuta yakako mu ggwanga erimayiddwanga wano kusemazinga Africa mu ggwanga erimayiddwanga erya Morocco. We twogerera muganda ng'atuwuliriza n'agamba nti nno situmanyi oba okuttingana entalo ziriggwa kusemazinga Africa olw'ensonga nti nno abaweesa ebyokulwanyisa tebeebaka bali mu bizinesi wemusirikiramu nga temulwana baba tebakola. Akati wuliriza eggwanga erya America livuddeyo ne likkiriza kye bayita green light. Wali green light okutunda nate ebyokulwanyisa ebikuba tanka landmine za tanka. Muganda wange atuwuliriza nga zibalirwamu millions za dollars 2.6 nga baziguza eggwanga erya Morocco okusinza ku munayi ku mawulire agafulumiziddwa Pentagon olunaku olwaleero. Kigamba nti nno America givuddeko kemabega kaawo ebadde esikamuko nga tennaba kuba nti eweereza byakulwanyisa bino batennaba kuba nti ekkiriza nti egenda kutunda ebyokulwanyisa bino ku ssente bwe zityo olw'ensonga nti nno ebadde bigikendeddeko nga ebisindika mu ggwanga erimayiddwanga erya Ukraine. Eggwanga erya Morocco wano kusemazinga Africa leero lyava neteekayo okusaba kwalyo okugula nate mizayo zino ze bagenda okuba nti bakozesa mizayo ez'enjawulo 612 zibayita Javelin and tanker missiles. Ezo zige maaso ne zikuba kye bayita tanka mizo zikuba tanka nenge zimba ziteze butezenda ziba zikasobuka susi mpola mpola. Kakati tebakoma kwekyo baga ntino bali beetaagayo kye bayita Javelin light weight command launch units 200 birambirira era order ne bagiteekayo wama ogiteekayo naga kyaliko n'okuba nti babowerako abagenda ba traininga nga kuliko ne kibayita soft ne bakibayita spare erina okuba nti munange bejjirako ne support service okusinza munaffe ku mawulire agafulumiziddwa Defence Security Corporation Agency. Baga nti nno okusalawo okutunda bino nti kiddiridde okuba nti America avudde negamba nti nno ketunde oba keguze Morocco newankubadde nga Morocco si member wa NATO nega kebaguze ebyokulwanyisa bino nti bagenda kuba balongoosa mu byokwerinda byabwe ng'eggwanga nti okulaba nti nno munnange ebitundu eby'omumabuga ga Africa biddamu kye bayita emirembe. Kakati ne bagamba nti nno kino nga kiwedde olanga order emaze okuba nti eplacinga bulungi nnyo nnyini ddala. Kigamba nti nno bagenda kuba baddamu okuba nti bakola kye bayita ebyokulwanyisa ebyenjawulo okuva mu company emayiddwanga Lockheed Martin and RTX Corporation abakola ebyokulwanyisa bino. Era ne bagamba nti kigenda kubanga ate munnange kirina akakwate konna oba okukyankalanya that is ebyokulwanyisa oba n'okweteekateeka oba n'okwekuuma ku ggwanga erya America mu byokulwanyisa newankubadde nga bagenze maaso okuba batunda bino kubanga bagambye bino tebivudde ate mu stockpile oba mu tterekero erya America eribaddewo nga tirikwatibwako n'akamu n'akeddagala wabula bakoze order ne babakolera. Zino Javelin zetwogerako munnaffe atuuza anti-tanker missiles zino bibyokulwanyisa ebimu ku ebyo byasooka okuba ne bitwalibwa mu ggwanga erya Ukraine America ng'ebiweerezaayo mu mwaka gwa 2018. Akati missiles endala zibadde zigenda maaso nga zisindikibwa era mu Ukraine kasita Russia agenda maaso nako kuba nti yalaunchinga kye bayita ataaka zaayo mu ggwanga eryamayiddwanga erya Ukraine mu mwaka gwa 2022 mu February. Obwatukira mu June wa 2022 kigamba nti nno missiles zino ekika kya Javelin kasanvu kalambirira kali kamaze okuba munange katuuka kasindikibwa mu ggwanga erya Ukraine era nga Pentagon yavayo negamba nti nno yongayo yavayo negamba nti tutute ebyokulwanyisa biyitirivu nnyo kizo tusanga oba tuleka nga tetukirina byakulwanyisa bimala okuba ntwetaasa mu ggwanga eryaffe erya America. Naye twogere kati obudde buno bali mu kola business era kati baguzizza bakkiriza okuguza eggwanga erya Morocco ebyokulwanyisa bino. Jukira Morocco eno nayo ebyokulwanyisa bino birina ebisinga obungi ennyo ate ebikozesa nayo yes yeekuuma naye ate nayo waliwo eggwanga lyejojobya baaba erimayiddwanga Western Sahara ejojobya bunnyo yalikola okuba nti no ku border yaabwe yateekawo kye bayita landmines
ez'amaanyi ennyo nnyini ddala baga tokirizibwa oyitawo ng'ekubalula kakati yembeera munange bwetyo bweri nage nti nno abasajja baagala kuba nti etayo zigenda mu maaso kuba nzikyalwanibwa bwe musirika bwe muti baba tebakola kyekigenda mu maaso ku Ssemazinga Africa. Kankujjako munange atuuliza nate awo mu ggwanga erya Morocco ekiriyo kyo kirabye era kitegedde era okiwulidde bulungi nnyo nnyini ddala. Kankutulako nate mu ggwanga erimanyitwanga erya Bungereza. Bungereza egambye nti nno tebalina nteekateeka yonna yakusindika balwanyi mu ggwanga erya Ukraine okuba nti balwana n'aba Ukraine abo nga bakuba kye bayita Abarasha. Munnange bino ebijjidde Pulezidenti w'Obufalansa amayiddwa nga Emmanuel Macron abadde akavaayo kyajjazze ng'ajja ayogera n'agamba nti nno tebasuubirayo magye aga NATO agali wansi omukago gwa NATO okuba nti gagenda nate butereevu ku ttaka lya Ukraine okuba nti balwanagana wakati wa Ukraine n'eggwanga erya Russia. Era bino babyogeredde esobola kuba nti kino ekirowoozo akyeta munange mu February nga ggwako naye n'avaayo naye n'akiteeka wansi n'agamba nti tekijja kuba nti kikola nti nno okusindikayo kye bayita amagye aga NATO okugasindika nate ekiringa ekigamba nti ojja kuba nti ogudde olutalo ku nsi endala naga bajja kugenda maaso bawa obuyambi mu mbeera bwe zityo naye nga statement yagyogerako n'agamba nti nno obudde bwonna temwewuunya okulaba nti nno ng'amagye ga NATO ebyaddala tudeployinzeyokko ku magye ga NATO mu ggwanga erya Ukraine kuba nti bakuuma emirembe yebyogera mu mwezi gwali gwa mukaaga omwaka ogwedde 2023. Akati ye amawulire okuva mu ggwanga erimaddwanga erya Russia akuli abakesi amaddwanga Stegei na Leskini yabule n'agamba ku lunaku olwokubiri n'agamba nti nno tukitegeddeko nti Paris oba Bufalansa eteekateeka okusindika nate abasirikale 2,000 mu ggwanga erya Ukraine. Tukiwuliddeko ekyo ne mwerindirire munnange tuwekadi bano babyogedde we batyo. London kwe kuvayo oba Bungereza omwogezi wa Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza Prime Minister amayiddwanga Rishi Sunak kati omwogezi we n'ava n'agamba nti nno British soldiers will not fight side by side with the Ukrainians. Okitegedde nti nno amagye ag'eggwanga erya Bungereza tegajja kulwanirako oba kulwanirako n'abasirikale ba Ukraine nga balwanagana n'Abarussia. Naga nti era tewali kye bayita full blast oba full blown military deployment teriiyo nti Bungereza temugisuubira kutwala amagye mu ggwanga erya Ukraine mbu balwane n'abasirikale beeyo. Naga nti gavumenti eno eya UK era yavudde munange neyogerako ne bannamawulire omwezi oguwedde guli naga nti bagenda kwongera kutwalayo magye mu ggwanga eno erimaddwanga erya Ukraine okusinga kwabo abaliyo abakuuma just abantu baabwe abali mu ggwanga eryo okuggyako kye bajja okukola kyokka maybe kusupportinga mu mbeera ey'ebyokulwanyisa. Kakati nno ebeera bwetyo bweri ye mu kwogerako oba mu commentinga ku kye bayita mu kutwala amagye aga NATO omukago mu ggwanga erya Ukraine. President wa Russia Putin yavayo n'agamba nti nno eno kiringa kati kabonero akalaga eddala erisooka nti mwagala kuba nti mulangirira olutalo ssematalo w'okusatu. Era n'agamba nti nno singa mu kikola ekyo buli omu nja kuba mugudde olutalo ku ba NATO members bonna. Kakati embeera munange bwetyo bweri naye nga members ba NATO bavudde ne bagamba tebalina plan yonna kuba nti basindika amagye agaabwe mu ggwanga lino nga ssekinnoomu. Jukira NATO eno of course ekulembera mu ggwanga erya America ebadde buli kaseera evaayo ng'egamba nti nno yo teyagala kuba nti yenyigira mu lutalo no direct newankubadde ng'ayagala kuba nti esupportinga mbu ne ssente wamu n'ebyokulwanyisa. Era America yava buli television eyogera nti ijja kuba ng'ewagira eggwanga erya Ukraine ng'ewa ebyokulwanyisa ne ssente as long as it takes. Kakati nno awo we tuli muganda wange atuwuliriza. Jukira Putin yavayo n'awoninga n'alabula n'agamba nti nno mukwata ebyokulwanyisa mmwe ng'aba NATO ne mubisindika ne bijja mu ggwanga lya Ukraine. Ekyo kiraga nti nno NATO ensi eziwagira NATO zikitundutundu ku lutalo luno olugenda mu maaso. Naye n'agamba nti nno talina nteekateeka yonna yakulumba ensi zino ezikola NATO okuggyako nga bamulumbye nga basoose okumulumba unless it is attacked first. Bw'atyo Putin bwe yagamba. Akati nno balina okuba nti beegendereza ebigo by'omusajja oyo bw'atyo yagamba. Nkutuse mu ggwanga erimayiddwanga erya Isirayiri. Isirayiri egamba nti kigambibwa nti nno Isirayiri eraika etaasa okulya ka pressure ebigambo ebyogera bitandika okuba nti munange bigikutteko nnyo. Egamba ki gavumenti ya Isirayiri kyeyogera budde buno olunaku lwaleero evuddeyo munange n'egoba omusajja ayogera gavumenti eno mu luzungu amayiddwanga Aaron Levy
oluvannyuma lw'Abungereza okuva munnange nemugamba nti omusajja ono byayogera ayo katabitegeera bulungi nnyo kuba nti oli kyeyogera ku sekretary waabwe ow'ensonga alinga minisita w'ensonga z'amawanga ageebunaayira owa ggwanga erya Bungereza amawedde nga David Cameron nti nga mwogerako ebisongasonga bwe bityo kakati kigambibwa nti nno Levy ono abadde mbu ewaka okumala wiiki nnamba nga takola era kwe kumuwa ne bamubuuza ki ekigenda mu maaso era kigamba nti nno okumugoba ku mulimu kididde obubaka bwe yateekayo ku mukutu gwe ogwa X ogwali Twitter ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ogwokusatu ku lunaku lw'abakyala bwe yagamba nti eggwanga erya Bungereza kyo kye yagamba nti nno lyayinterpretinga nti yali nga ali mu attackinga Cameroon bava n'agamba nti nno people in Gaza are in desperate humanitarian need nti abantu mu Gaza beetaaga obuyambi nye n'agamba nti nno Cameroon had posted that day urging Israel to allow more trucks into Gaza as the fastest way to get aid to those who need it. N'agamba nti nno Cameroon yali amaze okuteekayo obubaka ku mutimbagano ng'agamba nti nno asaba Israel ekkirize mu mmotoka endala zingire mu Gaza nga mu ngeri ennyangu ennyo okutambuza obugabirizi n'obuyambi eri abantu abwetaaga. Era Levy ono kigambibwa nti nno mu kuddamu byonna babisumuddeyo ku mikutu tebiriiyo. Era akawunti ye nenkwadde nga of course kiga nti na akawunti ye ku response yabadde nga addamu Cameroon baagijje naye era teriiyo. Era post terina headline era ne archive ne teriiyo bagisanguddeyo. Era nga post eyo gibaga nti nno eriko nga 8 ekyaliyo yo gibaleseeyo kayoka ya Levy nga alibuuza ekibuuzo yafulumira ne bupapula w'amawulire ng'abuuza nti nno ddala Cameroon ono lwaki yasaba trucks. Yagamba nti nno trucks balina okuba bayingiza mu Israel zirina okuba 5 olunaku, trucks 5 ez'emmere ezirikozesebwa 5. Era yagamba okusinza ku mukutu gwe yagamba the average 80 truck weight is 20 tons. 50 food trucks would be 10,000 tons. Ekitegeeza nti nno ziba miliyoni 100 ez'emmere. Okitegede? Nagamba that's 5 kilograms per person per day. Nobody needs 5 kilograms of food a day. Bwatu yateekayo omukutu ogwo. Yagamba nti nno Cameroon ono yagala n'asaba naga nti Israel ekkirize Gaza bayingize kuba beetaaga obuyambi obugendayo mu ggwanga lino trucks emmotoka 500 olunaku. Kati ono Levy n'avaayo omwogezi owa president eri mu ggwanga erimaddwanga erya Israel ow'oluzungu n'ava n'agamba nti nno truck emu bweti ey'emmere ezisoba ttani 20. Truck 50 ez'emmere zitegeeza zijja kuba ziziwa ttani omutwalo mulamba ze kilograms obukadde 10. Naga kitegeeza nti nno buli muntu bamugenda muwa kilograms 5 ez'emmere buli lunaku. Naga teri muntu yeetaaga kilograms 5 ez'emmere buli lunaku. Bw'atyo alinga kati yagamba omusajja ono teekaliwo awo kibayita okulya enguzi. Kali munnange okusinziira ku muli agafulumiziddwa ono Levy kyeka bamugobye ku mulimu kubanga badde munnange takyalabikako okumala wiiki nnamba. Era bagamba nti nno tebasuubira nti ayinza okuba nti anadda mu kifo kye kino. Era n'ekirala nagano gati ne Prime Minister mukazi wa Prime Minister Benjamin Netanyahu yali yavaayoko amayiddwa nga Saara yavaayoko n'agamba nti nno omusajja ono yabadde agobebwa Levy olw'ensonga nti nno yavaayoko lumu n'anenya Netanyahu okuba nti yenyigira mu kye bayita yanenya Netanyahu bwe yagamba nti nno abantu bazze okwekalakaasa naga tebagenda kwekalakaasa ate naye yennyini n'agenda maaso n'abeera nga nyenyigire mu kwekalakaasa olw'okukyusa mu mateeka agafuga eggwanga erya Isirayiri. Kati omukazi wa Neshanfo yamugamba oyo omugobere tumwetaaga. So ate ku lunaku olwa bbalaza Benjamin yennyini Netanyahu n'avaayo n'agamba nti nno n'acomplaininga nti eggwanga erya Isirayiri terina boogezi balungi ab'oluzungu abasobola okugatta ebigambo eby'Oluganda eby'oluzungu lumu ne bakolamu kye bayita emboozi oba sentence. Kakati embeera munange bweti bweri. Ono omusajja gwe twogerako Levy yakolako nga munnamawulire then n'akolako nga omuwi w'amagezi eri president w'eggwanga erya Isirayiri amayiddwa nga Isaac Herzog era ng'abadde omwogezi omulimu gwe yagufuna ogw'obwogezi bw'eggwanga lino bwa president ng'ennaku z'omwezi 7 October nga bakamala batya okuba ndi bakola ki balumba eggwanga erya Isirayiri aba Hamas. Kakati nno
bwatyo munange wekirishe kati agobeddwa kati mulimu takyalina mulimu olw'ensonga nti yavudde munne n'ayagala alage kye bayita obuli bw'enguzi eri omusajja ono amanyiddwa nga Cameron. Kati wetubuuliza munaffe atuuliza wakati wa bannaffe bano abafirisuuti wamu nabannaffe abameddwa nga Abayudaaya, Kaluma Nywera avaawa? Okyali mu program Kaluma Nywera. Okay, butereevu okyali ffenna munaffe atuuliriza oli ku Impact FM radio asamanya program Kaluma Nywera ekyagenda maaso omulangira akalemage gange. Kati nno tutunulira munange obukulembeze obwa abaana ba Isirayiri obanga eggwanga then n'abafirisuuti mu mbeera bwetyo ne Kaluma Nywera waava ku sayidi zombi zino lwaki bagenda maaso okuba nti munange balwanagana beesika ebitogi mu mbeera bwe zityo. Akati nno bwe munange atuuliriza twaleka tumaze okulaba nate obwakabaka bw'abannaffe Abayisirayiri nga buzzeemu kye bayita nabe bali mu kulwanagana sayidi ne sayidi. Munnange eri ekyaliwo mu kaseera kennyini ako kigambibwa nti nno kabaka eramanyiddwa nga Akaziya mujjukira bulungi nnyo yagenda ajjukira ne Yolamu mutani wa Akabu okulwana eri nga balwanya nani ne Kazayeri kabaka wa Busuuli era mu Gereyadi. Abasuuli munange lwamulaba ne baleka okuba ndi balwanaganaawo kulangana kuzza embuto nnyo era ne bafumita Yolamu ekiwundu kyali ky'amaanyi nnyo ddala. Era kabaka Yolamu n'akomawo okuwonera munange Yezuleeri bamaze omufumita ebiwundu bye. Abasuuli bamufumise nga bali mu kuba nti balwanagana munange nga bagenza okuba balwanagana ne kabaka waabwe amanyiddwa Kazayeri kabaka w'e Busuuli. Era mu biseera ebyo azze okuba nti awona Akaziya mutani wa Yekolaamu kabaka wa Yuda n'agenda Yezuleeri okumulabako munange alabeko Yolamu ali atya obulwadde ebintu bye bamufumise biri bitya. Akati nno Erisa nabbi gwe twogerako kati nabbi Erisa n'ayita omu ku baana b'abannabbi n'amugamba nti nno weesibe ekimyu otwale eccupa eno ey'amafuta ogende era mu Gereyadi namuga kale bw'olituukayo onoonye Yeeku mutabani wa Yekosafaati. Bw'onoomutuukako bw'omulaba yingira mu nnyumba mwali omugye mu baganda be omuyingirize mu kisenge eky'omunda nga muli mwekka. Bw'otuuka eyo olyoka odya eccupa ey'amafuta eno gye nkuwadde ogafuke ku mutwe gwe ng'oyogera nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda nti nkufuseeko amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Laba Yeeku agenda okuwa obwakabaka muganda wange. Then omala kikola ekyo olyoka oggulewo oluggi odduke so tolwangawo okuba oyinza okukwata munne ne bakola ate kikyamu. Awo nabbi oyo omulenzi kyeyakola nga awulidde ebigambo ebyo munnaffe yamugambye ne bye yamulagidde n'eccupa n'agikwata bulungi nnyo n'agenda era mu Gereyadi. Awo yatuuka n'asanga abaami bonna ab'omugye nga batudde awo n'ayogera nti nno ndiko gwe ntumiddwa gy'oli. N'amubuuza nti gwani? Yeeku n'abuuza nti eryani ku ffe ffenna gwe bakutumyeko? Nabbi n'ayagamba nti nno eri gwe kennyini omwami. Yeeku n'asituka bombi ne bayingira mu kisenge. Omulenzi nabbi n'afuka amafuta ku mutwe gwa Yeeku ng'agamba nti nno bw'atyo bayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti nkufuseeko amafuta gano okuba kabaka w'abantu ba Mukama owa Isirayiri. Era oli kuba n'osaanyaawo ennyumba ya Akabu mukama wo. Olira oli kuba n'osaanyaawo ennyumba ya Akabu mukama wo. Namugamba nti mpala n'eggwanga ly'omusayi gw'abaddu bange bannabbi n'omusayi gw'abaddu bonna aba Mukama Yezeberi be yatta. Kubanga ennyumba yonna eya Akabu erizikirira era ndimalawo eri Akabu buli mwana wa bulenzi omuto n'omukulu. Era ndifuula ennyumba ya Akabu okubanga ennyumba ya Yerobowaamu mutani wa Nebati era ng'ennyumba ya Baasa mutabani wa Akiya. N'embwa zidirira Yezeberi mu musiri gwe Yezuleeri so tewali wa kumuziika. Olwamala okwogera ebigambo ebyo muganda ng'atuuliriza ebigambo ebikambwe eby'obukawo bwe bityo naggulawo oluggi n'adduka n'agenda nabbi. Muganda wange owulidde ebigambo bye bagambye omusajja Katonda by'atumye ebyayisa mu nabbi ng'agamba Yeeku yagenda okumalawo, yagenda okuwa Mukama kamwenyumwenyu, yagenda okumalawo bonna bakoze ebikolobero mu maaso ga Mukama. Munnange awo Yeeku n'afuluma
najja eri abaddu ba mukama we ne baba bamubuuza mugamba nti no wayi mirembe gy'ovuddeyo mirembe kiki ekireese gy'oli obusajja olwo munnange olulalu oluzze n'olingana lweyo munene abagamba nti no omusajja oyo mumumanyi ebigambo bye nga bwibadde saga mubuzebuze ne bamuddamu nti noolimba tubuulire nno n'abaddamu n'abagamba bw'ati nabaga nti bw'ati bwaŋŋambye nti bw'ati bwayogera mukama katonda nkufuzeko amafuta okuba kabaka wa Isirayiri amangu ago onayogera ebigambo ebyo kiringa bonna munanga bategeera message abategeera obubaka era buli kiseera yambadde ekyambalo n'akijjamu mangu ago n'akyambulamu ne bakyaliremu ne ku madaala ye kwalinyeko era bamala okulinyeko bwati muganda nga tuliriza ekyaddamu okuwulirwa gyali makondeere nga bagafuuwa ne bagamba nti no Yeeku ye kabaka Yeeku ye kabaka ng'emikono amakondeere bunenge bagafuuyira ddala kakati nno mu kaseera kono ozowulira awo Yeeku mutani wa Yekosafaati mutani wa Nemusi n'akola olukwe okutta Yolamu. Mu kiseera ekyo Yolamu n'Abayisirayiri bonna baali bakuuma Lamogediyadi kiremu okuwambibwa Kazayeri kabaka w'eri Busuuli wajjukira okulwana kwali kumaze okubantu kubeerawo. Kyokka kabaka Yolamu yali azzeeyo e Yezuleeri amale munange okusuuka ebiwundu ebyamutuusibwako. Abasuuli bye baali bamufumise ng'alwanyisa kabaka waabwe amayiddwa Kazayeri owa Busuuli. Awo Yeeku n'agamba abakungu bonna n'abagamba abakungu banne nti obanga muli ku ludda lwange temukkiriza muntu n'omu kuseguka naabo bonna mu kibuga tembakkiriza twajja kuba omuntu agenda mu bbo kuba naavaamu ne mukkiriza n'agenda ajja kgenda ababanyise e Yezuleeri tembategeeza nti nze mufuuse kabaka. Munanga awo Yeeku n'atambulira mu gaali n'agenda e Yezuleeri yekennyini kubanga Yolamu yali munange gy'alwalidde eyo. Era Akaziya kabaka wa Yuda yali naye munange azze okumulaba okulaba ku Yolamu omulwadde munange ate munange batula ku ntebe sayidi ne sayidi. Awo omukuumi yali ayimiridde ku kigo mu Yezuleeri n'alengera Yeeku ng'ajja n'ekibiina kye n'agamba nti ndaba ng'ekibiina ky'abantu ekijja. Yolamu kabaka n'amubuuza n'amugamba nti nno ki ekigenda mu maaso tumaye omuntu yebagala embalaasi agende yabasinkane ababuuze nti nno mujja lwa mirembe. Munanga awo omuntu omuddu awo ne bamuwa embalaasi n'agyebagala n'agenda okusinkana ate n'agenda okumusinkana n'amugamba nti nno kabaka akubuuza nti ozze lwa mirembe gwe Yeeku gwe tubuuza. Yeeku n'ayogera nti nno emirembe ogifaako ki? Namugadde mabega wange ongoberere. Omukuumi n'abuulira kabaka nti omanyi omubaka gwe tutumyeyo baaba atuuse bulungi nnyo gye bali naye ndaba tadda. Awo kabaka n'atuma omubaka owokubiri nga neebagadde embalaasi n'atuuka gye bali n'amugamba engwa byeyimu n'agamba nti kabaka akubuuzizza ssebo nti ozze lwa mirembe. Yeeku n'amuddamu era kintu kigambo kye kimu n'amugamba nti emirembe ogifaako ki? Dda mabega wange ongoberere. Omukuumi eyali wali ku wankaaki munne n'abuulira kabaka nti owaayi n'omubaka owokubiri gwe ntumyeyo atuuse gye bali naye tadda ebya ddala. Naye ate ndaba ng'entambula eringa ng'entambula ya Yeeku mutani wa Nemusi gy'atambuliramu kubanga yatambula munange awulukutuka bw'atyo bakola amaloboozi nga batambula. Munnange Yolamu n'ayogera nti nno kati nno kye mumanyi kye bugenda okukola oba tebakomyewo muteeketeeke eggaali yange. Abaddu ba kabaka kye baakola ne bateekateeka munnange eggaali ya kabaka era kabaka naye n'ayingira bulungi nnyo munnange agende akole ki abale nga abasinkana. Mu kaseera ako jjukira Yolamu kabaka wa Isirayiri ne Akaziya kabaka wa Yuda mune baali bali wamu onaze kulaba ku munne ku bulwadde mune ne bafuluma wabweru buli omu n'atuula mu ggaali ye ne bakkirira okusinkana Yeeku era baamusanga mu nnimiro eyali eya Nabosi. Ojjukira ennimiro eyo kabaka gye yabba Nabosi bamutta. Munnange awo lwatuuka Yolamu yeraba Yeeku n'amubuuza nti owaayi ozze mirembe Yeeku? Yeeku n'amuddamu n'amugamba nti nno mirembe ki ng'okusinza bakatonda abalala n'obulogo bwa nnyoko Yezeberi bikyali bingi obwenkanidde awo. Yolamu n'akyusa eggaali ye ng'ategedde munne beeka omwana ono musajja mulwanyi tajja kusoboka. Munnaye Yolamu
Kabaka n'akyusa eggaali sayina ebiwundu n'adduka emisinde adduke nga bwagamba nti nno bwagamba Kaziya nti omanyi Akaziya wano aka waliwo olukwe munnanga adduka emisinde ye kunaananula omutego gwe bulungi nnyo munnaffe n'amaanyi ge gonna n'alasa yarasa Yolamu Kabaka akasaale mu mugongo wakati era akasaale obwakama kali k'amaanyi naye akakuba eriwo amaanyi kamuyita mu mugongo ne kamuyita mu mutima n'agwa mu ggaali lye n'afa. Oyo yali wansi omu afudde Yolamu Kabaka. Awo Yeeku n'agamba Bidukali omuddu we namuga nti no musitule omulambo gwa Kabaka oyo mugusuule mu nnimiro eya Nabbosi Omuyezuleeri, kubanga jjukira nze naawe bwe twali twabagadde embalasi zaffe zino nga ffembi tugoberera Akabu kitaawe. Mukama we yayogerera ebigambo bino ebikolimira Akabu nti mazima nalabye jjo omusayi gwa Nabbosi n'omusayi gw'abaana be bwayogera Mukama Katonda, era ndikusasulira mu nnimiro eno yennyini bwayogera Mukama bw'atyo. Naye kale no musitule omusajja oyo omulambo gwe mugusuule mu nnimiro ng'ekigambo kya Mukama Katonda bwe kyali. Munnange oyo awedde Yolamu yamaze okuttibwa, omulambo gwe bagusudde mu nnimiro ey'omusajja ennyini gwe yabba ku Nabbosi n'alagira bamutte olw'okuba amayinja munenge bamuwaayiriza. Akaziya kabaka wa Yuda bwe yalaba ebiguddewo muganda wange n'agamba munnange bino sijja kukolaki, sijja birinda. N'addukira mu ggaali ye ng'akutte ekkubo erigenda munnange e Besikagaani. Yeeku n'amuwondera, tiyamuleka, n'amuwondera era n'agamba abasajja be nti nno n'oyo mumutire mu ggaali ye. N'addukira e Megido n'afiira eyo. Abaddu be munnaffe atuliza kigambibwa bamusitulira mu ggaali ye bulungi nnyo ne bamutwala e Yerusaalemi ne bamuziikira eyo mu ntaana ye wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi. Awo mu mwaka ogw'11 ogwa Yolamu mutani wa Akabu, Akaziya yali asobola omunaku nti afugira ye ng'afuga Yuda mu mbeera bw'etyo. Akati naawo Yeeku bwe yamala okuba nti mwenga amaze okuba nti akimaliriza ekyo, bakuba babiri baze okuba nti bagenda bo. Yeeku bwe yatuuka e Yezuleeri, Yezeberi mukazi wattu n'akiwulira. Bw'akiwulira n'aziga amaaso ge bw'ati n'alongoosa enviiri ze bulungi nnyo munnange, ne yeerongoosa neekolako. Yeekubye obwowo, yakoze ki? Ayi penso shadow bikoze bitya? Munnange n'atunuulira mu ddirisa amaze okuba yeekolako yeebyudde. Yeeku bwe yali ng'ayingira mu mulyango, Yezeberi n'amukowoola nti gwe Zimuli eyatta mukama wo ozze mirembe. Yeeku n'ayimusa amaaso n'atunula waggulu awaali eddirisa n'agamba nti ani ali ku ludda lwange? Ani ali ku ludda lwange? Ani? Alinga mubuuza nti ndo ddala kebera olabe ku sayidi yo waliwo ani? Abalaawe babiri oba munnange basatu ne batunula. Ne batunula ne balingiza gy'ali. Balingiza mu ddirisa ne batunula gy'ali. Yeeku n'abagamba nti no mumusuule wansi omukazi oyo. Munnange ne bamukwata ne bamusuula wansi, era bw'agwa wansi yabika bw'abisi babanga kibbaalo ne bapuya. Era bw'agwa munnaffe n'ayabika omusayi gwe ne gumansukira ku kisenge ne ku mbalaasi. Yeeku kye yakola kyakoma ku ekyo n'amulinnyirira wamu n'amulinnyirira n'eggaali ye. Awo Yeeku bwe yayingira mu lubiri n'alya n'anywa n'acacanca n'agamba nti nno mulabe nti muziika omukazi oyo eyakolimirwa kubanga muwala wa Kabaka. Ne bagenda okumuziika munnaffe atuliriza naye ne batasangayo ku ye wabula ekiwanga wamupozi n'ebigere n'ebibatu eby'emikono gye, kubanga jjukira ekigaali kyamulinyirira agudde wansi yabise, ekigaali kimulinyirira ekigaali kya Yeeku yennyini. Munnange kye baava bakomawo ne bamubuulira, naye n'ayogera nti nno kino kye kigambo kya Mukama Katonda kyeyogera ku muddu we Eriya. Oyogera nti nno embwa ziririra omubiri gwa Yezeberi mu musiri ogwa Yezuleeri, n'omulambo gwa Yezeberi gulibanga obusa ku ttale mu nnimiro Yezuleeri. N'okwogera ne wabula wayogera nti nno ono Yezeberi nga kizibu okumutegeera, kizibu okumumanya, kubanga ajja kuba fotosifotose embeera bw'atyo wala butuntu jasa obwasigalawo. Munnange oyo naye atansi baita clean up nga Mukama Katonda bwe yakola ki? Nabbi
bwe yatuma bwe yayita munnange mu kaseera ako tumaze okulaba ati abantu basatu maze okuba ndi battibwa bakabaka babiri ne maama attiddwa omukazi attiddwa awo Akabu yalina abantu 7 abasibuka mu nnyumba ye eri mu Samariya basibuka mu ye kennyini Yeeku n'awandiika ebbaluwa atudde ali mu kunywa amaze okuba nti ajja abwegedde n'awandiika yawaita ebbaluwa awo n'akulukuunya ebbaluwa n'aziweereza e Samariya eri abakulu ba Yezuleeri si bokka yassaako yawandiikako n'abakadde n'abo munnange abaaleranga abantu abava mu nnyumba ya Akabu yonna n'abagamba mu bbaluwa bw'ati zawandiika n'agamba nti ebbaluwa eno ng'ebatuuseeko nga bwe mulina abantu ba mukama wammwe era mulina amagaali n'embalaasi mulina n'ekibuga ekiriko ekikomera n'ebyokulwanyisa kale mulondeemu ku bantu ba mukama wammwe asinga obulungi n'okusaana mumuteeke ku ntebe ya mukama wammwe mulwanire ennyumba ya mukama wammwe byeyateeka mu bbaluwa eyo munaffe atuliza n'azisindika munnange ebbaluwa zibatuukako abasajja bana bakungu n'abalezi b'abaana ab'ennyumba ya Akabu kyebakola bwe basoma ebbaluwa eno ne batya nnyo ne bagamba nti abange bakabaka abo ababiri Yekolaamu ne Akaziya we batasobolera kumulwanyisa ng'olwanyisa kabaka on'omu ffe tunaasobola nogera tunaasobola tutya munnange bamala okuba ndi beekuŋŋaanya abakulu mu nnyumba awo omukulu waabo mu nnyumba wamu ne pulezidenti omukulu w'ekibuga era n'abakadde nabo bonna bonna abalira abantu bo mu nnyumba ya Akabu munnaffe ne batumira Yeeku nga bamugamba nti nno omanyi ssebo tuli baddubo era tunaakola byonna byonna tulagiranga tetujja fuula muntu yenna yenna kabaka nga bw'otulagidde wabula kola kyonna kyonna gwe kyonoosiima amuli gabuze batidde munnange awo Yeeku yakola owamugamba ebigambo ebyo nalemu n'abawandiika nti ebbaluwa endala ng'agamba nti obanga muli ku lwange ne mukkiriza okulya eddoboozi lyange mutemeko emitwe gy'abo bonna mu nnyumba ya mukama wammwe mugindeetere eyezuleeri enkya mu budde bwe buti munnange owudde kabaka kati omusajja atandise okulanga wa orders era abo abantu b'omu nnyumba ya kabaka 7 nnambirira abaali n'abakulu b'ebibuga abaaleranga abaana abo ebbaluwa bwe yatuukako gye baali kye baakola ne batwala abantu abo 7 nnambirira ab'ennyumba ya kabaka ne babatta ebyaddala era bamala batta bati ne batemako emitwe ne bagiteeka mu bisero ne bagiweereza eyezuleeri bagiweereza kabaka amayiddwa nga Yeeku munnange omubaka najje n'abulya Yeeku nti nno omanyi kye bakoze baleese emitwe gy'abatabani ba kabaka bonna nga gye wabatumye Yeeku n'alagira nti mugituume entumu 2 awayingirirwa mu wankaaki okutuusa enkya awo lwatuuka munange enkeera Yeeku n'afuluma n'ayimirira mu wankaaki w'ekibuga n'agamba abantu bonna nti mmwe temuliiko musango temulina musango gonna nze nakola olukwe nenzita mukama wange Yolamu naye ate ani asse bano bonna 7 bati wano batemeka emitwe bateeka wano n'agamba mutegeere nno nga buli kimu mukama kyeyogera kuba ennyumba ya Akabu tekirima kutuukirira n'agamba mukama akoze ekyo kyeyogera ng'ayita muddu we Eriya munewe bagamba ebigambo ebyo bw'atyo Yeeku n'atta n'abo munna nga basigala mu nnyumba ya Akabu bonna mu Yezuleeri abakungu be bonna mikwano gye ejjali emikwano gye nya bali ku lusegere ne bakabona be bonna okutuusa lwe bamalirawo ddala nga tokyali muntu n'omu nga bonna abasse mu Yeruzireeri munewe amala okuba nti atta abantu abo Yeeku n'ava e Yezuleeri n'agenda e Samariya beri mu kkubo ng'agenda ku nnyumba ey'abasumba esalirwamu ebyoya by'endiga ng'ali mu kuba nti agiyitako awo mpola n'asanga baganda ba Akaziya kabaka wa Yuda n'ababuuza nti mwate mmwe baani ne bamuddamu nti nno ffe tuli baganda ba Akaziya
era tuserengeta munange eryokulamusa ku baana ba Kabaka n'abaana ba Namasole Yezeberi ekimanyi tino yabasse bano bamaze okuba ndi bafa. Yeeku wamubulira ebyo bigambo n'alagira nti nawe mubakwate nga balamu, era ne babakwata nga balamu munange, ne babattira ku byuma ebyennyumba eyo munange okwasalirwanga ebyoya by'endiga. Abasajja bonna bakwata baali 42 era teyalekawo n'omu ku bo, bonna ne babatta ne bamalawo. Bali ba Luganda, muli ba Luganda b'abagenzi, kalubatte tubamalewo Katonda bwe yagamba. Munange Yeeku amaze okuba nti akikola ekyo, gavumenti nno kino yali operation clean up. Yeeku bwe yavaawo n'asanga Yekonadabu mutani wa Lekabu ng'ajja okumusinkana. Yeeku n'amulamusa n'amugamba nti nno gwe nange tuli kundowooza yeemu, ambuuza ekibuuzo. Munange Yekonadabu n'amuddamu n'amugamba nti nno ddala bwe kiri. Yeeku n'amugamba nti kale obanga bwe kiri nkwata mu mukono. Yekonadabu munne n'asika mu mukono gwani gwa Yeeku. Yeeku n'amulinyisa ku ggaali ye, ne yatwa mu ggaali yeemu ne beeyongerayo. N'amugamba nti nno jangu tugende ffembi olabe bwe mmaliridde okutuukiriza ekigambo kya Mukama. Ali ne munywanyi we bagenda kati okutuukiriza ekigambo kya Mukama. Awo ne bagenda bonna mu ggaali ye, era mu kiseera ekyo Yeeku bwe yatuuka e Samaliya n'atta bonna ab'omu nnyumba ya Akabu abaali basigaddewo ng'ekigambo kya Mukama Katonda bwe kyali munnaffe kyeyogera ng'ayita ku mumuddu we amaddwa nga Eriya. Awo Yeeku ng'amaze ekikola ekyo n'akuŋŋanya abantu bonna n'abagamba nti Akabu yasinzanga Bayaali katono, naye nze gwe mulaba wano nja kumusinza Bayaali nnyo n'amaanyi. Kale nno n'abagamba nti mumpitire bannabbi bonna ababa Bayaali abamusinzanga bonna ne bakabona bonna mubayite, waleme kubulawo n'omuntu n'omunnange akola ki abulawo, kubanga nina ssaddaaka enkulu ennyo gye ngenda okuwayo eri Bayaali. Era n'abagamba nti bwe yanaabulawo yenna wakuttibwa. Yeeku munnange yeesiga akazigo abalimba bonna naye nabikola ng'asala lukwe olw'okuttirako abo bonna abaali basinzanga Bayaali. Mune abawadde ebiragiro ebyo nga bamugamanyi nti kadde ku sayidi yaabwe. Era awo Yeeku n'alagira nti nno yagamba abakungu be bonna nti mulangirire olunaku olw'okusinzizako Bayaali, ne balulangirira. Awo Yeeku n'atumya mu Isirayiri yonna n'abagamba nti buli kisa amanyi nti asinza Bayaali ajje. Ne bajja bonna ne bayingira mu ssabo lya Bayaali lyonna ne lijjula ne likubako liti bazze kusinza, ate Kabaka alagidde, ate agambye ye agenda kusinza Bayaali nnyo n'okukirawo. Munnange awo Yeeku n'alagira omukulu w'etterekero ery'ebyambalo bonna n'agamba nti bonna basinza Bayaali bagireyo ebyambalo, n'abijjayo ne babibawa ne babiteekako. Yeeku wamu ne munywanyi we amayiddwa nga Yekonadabu mutani wa Lekabu mune ne bayingira mu ssabo lya Bayaali. Yeeku n'agamba basinza Bayaali nti nno mwetegereze nnyo mulabe nga tewali n'omu bw'ati mummwe wano abazze ng'asinza Mukama, wabula mumanye nti buli omu wano azze asinza Bayaali bokka. Ne batunatuna awo ebyaddala nga bonna be bamu basinza Bayaali ebyaddala. Munnange awo Yeeku wamu ne Yekonadabu ne bayingira mu ssabo okuwayo ssaddaaka n'ebiweebwayo ebyokebwa eri Bayaali. Mu kaseera ako bayingidde, essabo lijjudde likubyeko obugule, bayingidde okuwayo ssaddaaka. Abantu basanyufu nnyo bagamba nti Kabaka ali ku ludda lwaffe leero ffe tusinzira mu Bayaali. Era munnange Yeeku yali ataddeko munnange abasajja 80 waliko mulyango ebweru ow'essabo eryo ng'abalagidde. Ne bagamba atya tewaba n'omu afuluma nga mulamu okutta buli mugoberezi wa Bayaali yenna, kyekyali ekiragiro ekisookera ddala. Era n'agamba nti buli anaaleka omu ku bo okutoloka yennyini yali wakuttibwa. Olya oda gyawadde abasirikale n'oleka omusinza wa Bayaali bw'ati n'afuluma n'adduka, obulamu bw'oggwe guttibwamu. Munnange baamala okuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa, Yeeku n'agamba abakuumi wamu n'abakungu nti kati akaseera katuuse muyingire mubatte waleme kubaawo munnange n'omu atoloka. Muganda wange ekyali mu ssabo kibuuze gundi. Munnange abasajja basobola kibayita ebitala ne basooka basogga ne batta ne bakuba ne bakola ne bakola ki ne bafumita ne basogga omusene guyiika ne gufuumuuka, batta abantu bonna abali basinza Bayaali bali mu ssabo. Muganda ng'atuwuliriza, era eminambo gyabwe ne bagisuula ebweru ligoma okuba nti Atta takyali mukalamu n'akamu n'akeddagala,
emirambo bagisuula ebweru. Olwo abakuumi wamu n'abakungu nabo ne bayingira munda era ddala mu ssabo erya munnaffe erya Bayaali. Awo bamala okuba nti bayingiddeyo buli kimu banza okukiraba, tewakyali muntu n'omu mulamu asigaddewo asinza Bayaali. Kye baakola ne bajja ebifaananyi bya Bayaali ebyali mu ssabo eryo ne babyokya. Ne bamenyaamenya ekifaananyi kya Bayaali ekirala wamu n'essabo lye ne balifuula ekiyigo. N'olunaku olwaliyo Omuganda ng'atuuliriza bakikodyo wambuko gyowe. Bakifuula kiyigo. Bw'atyo Yeeku bwe yazikiriza Bayaali okumumalawo mu Isirayiri yonna. Okitegedde? Bw'atyo omusajja mukulu ono bwe yasaanyaawo oba bwe yazikiriza Bayaali okumumalawo mu Isirayiri. Wabula naye yakola ebi byali bingi nnyo ng'ebya Yerobowaamu bye yakola mutabani wa Nebati ebyaleeta Isirayiri munnange ekibi ennyonyi ddala mu ky'okusinza, kuba yasinzanga ennyana eza zaabu ezaali e Beseri wamu ne Ddaani. Naye Mukama yagamba Yeeku n'amugamba nti nno nga bw'okoze obulungi n'okola byensiima n'otuukiriza ku b'ennyumba ya Akabu byonna bye nayagala bakolebweko, ab'ezzadde lyo okutuusa ku bannakana balituulwa ku ntebe y'obwakabaka bwa Isirayiri. Amuwadde emigigi n'emirambiri baaba. Amusiimye olw'ekyo. Nankwane kale Yeeku yalina ebizibu bye ebibi yakolanga ne kuno asanyusiza Kabaka Katonda. Amujjidde bonna byagala okuba balina okuba bavaawo bali basinza bali bakola ebibi basinza Bayaali. Naye Yeeku munnange nankwane babikola ebyo Katonda yamusonyiwa n'amugana omuga nti ejja ezzadde lifuga Isirayiri okumala ddala emirembe ena mirambirira. Yeeku munnange yassaayo omwoyo okutambulira mu mateeka ga Mukama Katonda wa Isirayiri era n'omutima gwe gwonna teyakifanga ekyo. Era teyava mu bibi bya Yerobowaamu bye yakolanga ebyonoonesanga Isirayiri munnange. Omusajja oyo ekibi ekibanga kibi munnange kyakwetooloola kiyinza obutakuvaako. Munnange mbiro ebyo Mukama Katonda atandika aleka okuba nti akendeeza Isirayiri mpola mpola. Kazayeeri kabaka wa Busuuli n'amuwa amaanyi gali mayitirivu nnyo ku sayidi eri, n'awangula ebitundu bya Isirayiri ebisinga obungi ennyo eby'oku nsalo byonna n'abiwangula. Yeeku ng'olwo yafuga era okulangana kwagenda mu maaso bakuba wabula nga bamutwalako ebitundu era Isirayiri nako okuba nti yo nnyini efunda. Era kigambibwa nti ebitundu ebyatwalibwa okuva ku Yerudaani ebuvanjuba ensi yonna eya Giriyaadi Abagaadi n'Abalawubeeni n'Abamanase okuva ku Aloweeri eriraanye ekiwonvu kya Aloni genda Giriyaadi genda Besaani bonna ebitundu babitwala ebyo nga nabitwala kabaka wa Busuuli amayiddwa nga Kazayeeri munnange. Ngono n'amaanyi gegaka gamuwedde ebyaddala amayiddwa nga Yeeku. Era munnange Yeeku amaanyi gaamugwa ebyaddala ne munnange yafa lasiti ne babakira wamu ne bajjajjaabe. Era kye baakola bamutwala ne bamuziika e Samaliya wamu ne bajjajjaabe. Awo nno nga amaze okuba nti bamuziika amaze okuba nti afa. Yekoyakaazi yali mutabani we mune n'agamba ekintu kakikwatemuko ate wamu ne muzeeyi amaze okuba nti afa era n'abeera ng'afuga mu kifo kye. Era ebiro ebyo Yeeku bye yafugira mu Isirayiri mu Samaliya gyali emyaka 28 beddu. 28 beddu Yeeku ng'ali mukuba nti afuga kye bayita Isirayiri munnange gwatuuliza ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja. Kale nno omusajja Katonda gwakoze kye bayita omulimu ogw'ettendo bwe gutyo abune n'azikirya mu mbeera bw'etyo nabeera nga munnange ebibye nabyo byakoze eki abimaze. Akati jjukira nti nno assa abantu ab'enjawulo bonna abanyiiza Mukama Katonda bakoze bayita revenge okuwoolera oba street revenge oba kali sawa revenge naye nga bagikoze bamaze okuba nti bawoolera. Mune mu kaseera ako amaze okuba nti aziikibwa Yeeku amaze okuba nti avuddewo okuba nti yali kabaka w'abannafano Abayisirayiri. Awo Asaliya nnyina Akaziya beeraba ng'omwana we afudde era ng'omwana we afudde n'asitukiramu n'azikiriza ezzadde lyonna erya kabaka kubanga naye atuukiriza ekiringa bwe kyalagirwa. Akati nnyina azikiriza ezzadde lyonna erya kabaka. Naye Yekosebba muwala wa kabaka Yolamu kyeyakola ono yali mwannyine wa Akaziya n'atwala Yowaasi mutabani wa Akaziya n'omulenzi we n'amujja mu baana ba kabaka abattibwa munnange ye n'amubba n'amukweka
yamukweka mu kisenge munange ekisulwamu eri mu yeekaalu. Munange abbi omulenzi yamukwese era ekyamuddusaayo asali aleme okuba nti amutta kubanga era agenda mu maaso okuba nti atta buli kiisi yali eyo ennyumba ya Kabaka era asigaddewo. Era kigambibwa muno yabeera n'omwana ono ng'akwekeddwa ng'amukwese mu nyumba ya Mukama okumala emyaka 6 mirambirira. Asali yanga ye afuga ensi mu kaseera ako naye ng'anoonya ani asigala abaye nga bamutta. Omwana bamukwese omwana emyaka 6 aliyo mu kisenge kisulwa mu yeekaalu aleme kuba nti attibwa. Twogera ku Yowaasi munnange. Awo mwaka ogw'omusanvu Yekoyaada n'atumya abaami ab'ebikumi bakomandazi bonna ab'oku Bakali wamu n'abambowa ne baleeta gy'ali mu nnyumba ya Mukama. Ne bajja bulungi nnyo n'abaleeta abatumizza mujje. Yekoyaada yabatumizza munnange. Olwayingira mu nyumba ya Mukama betta bayingire mu yeekaalu. Abaami abakuumi bali bonna nga b'amaanyi. N'alagana nabo endagaano, ne bakola endagaano, ne bakuba ebirayiro n'abalayiza ekirayiro ekikambwe munnange mu nyumba ya Mukama. Munnange wamala balayiza n'abalaga omwana wa Kabaka. N'abalaga omwana wa Kabaka era yakwekeddwa emyaka 6 munambirira. Era mu kubalaga omwana wa Kabaka n'abalagira nti nno kino kye bamukola. Muwulira nti tuwulira ssebo kino kye bamukola. Bwe munajja okukuuma mu mpalo zammwe ku Ssabbiiti kummwe abakuumi ekimu ekyokusatu mwe mujja kukuumanga olubiri lwa Kabaka. N'ekimu ekyokusatu munaabeeranga ku mulyango Suuli ku geeti eyo. Era ekimu ekyokusatu munaabeeranga ku mulyango oguli emabega w'ekifo munnaffe ekyabakuumi. Naga bwe mutyo munaakuumanga olubiri lwa Kabaka. Mwe mugenda okubeera olukomera kati olw'olubiri. Amaze obbalaga omwana wa Kabaka, amaze obbakubya ebirayiro akati abagenda nti it's time. Buno buvunaanyizibwa bwammwe obw'okukuuma Namulondo. Munnange mu kaseera kennyini ako ab'ebinja ebibiri yabaga nti abamazeeko empalo zaabwe ku Ssabbiiti abanakuuma ku Ssabbiiti then wabagenda okuba nti bajja kali mwabagenda okujjawo bano mujja bayine bavaawo mwene muddawo. Yaga nti mujja kumanga yeekaalu eno nga mugyetoolodde nga mwetoolodde ne Kabaka nga mwetoolodde. Era naga nti nno munetoola Kabaka enjuyi zombi. Buli muntu ng'akutte ebyokulwanyisa bye mu mukono gwe. N'oyo anayingiranga mu lunyiriri mumuttibwe ajja kuba nga attibwa buttibwa mumutte. Era n'abagamba nti nno mmwe mujja kubeeranga ne Kabaka bw'anaafulumanga era bw'anayingiranga nga mumukuuma. Munnange abaami bano bayogeddeko ba commanders ne bakola bennanga bwe byali bwe bityo. Yekoyaada kabona bye balagiranga. Era kyekola buli muntu yenna munaffe atuze ne batwala buli muntu abasajja be ba commanders bonna ne batwala abasajja be. Agati okay Ssabbiiti ng'engiddewo nga bajja mu kusinza mu yeekaalu. Abali off duty ne bali on duty bano bavaawo nga tabala bayingirawo. Era batyo yakolanga mu kuyingira ne mu kufuluma Ssabbiiti. Era bajja munnange nga bajja butereevu nnyo munaffe eri Yekoyaada kabona mu mbeera bw'ekyo. Era mu kaseera ako muganda nga atuuliriza kabona amayiddwa nga Yekoyaada. Naawe abaami bano be twogerako ba commanders n'abaami baabwe n'abawa amafumu amu n'engabo ebyali ebya Kabaka Dawudi. Abijjeeyo mu yeekaalu gye byali mu nyumba ya Mukama. Kati abijjeeyo naga nti nno bino bye mulaba Kabaka Dawudi byakwatanga bibyo naye bakwasa naye bakwanga. Era amalobbi bakwasa bati abambowa ne bayimirira bulungi nnyo mu ddala butengetenge nga bagaiti nno ekijja kijje tugenda gaadinga nga batulagidde tugaadinga Kabaka. Era buli omuntu yenna ng'ayimiridde wali ebyaddala ng'akutte ebyokulwanyisa bye okuva ku luuyi olwa yeekaalu olwa ddyo otuuka ku luuyi olwa yeekaalu olwa kkono. Okulya n'ekyoto ne yeekaalu omwali Kabaka enjuyi zonna nga olina bagaadinze bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Munnange olumala okuba nti abatadde mu position buli mu ng'ateredde bulungi nnyo bwe basobola okuba nti bwalengerera alaba Kabaka alina okuba nti akuumibwa. Awo mu kaseera ako kabona kye yakola
n'afulumya omwana wa kabaka, n'afulumya omwana wa kabaka, n'amutikkira engule ey'obwakabaka, n'amukwasa n'ekiwandiiko ekirimu amateeka. Era muganda wange atuwuliriza, waba nomukwasa ekiwandiiko n'amufukako n'amafuta, era mu kaseera ako ne bamufuula kabaka. Era amala okumufuula kabaka, muganda wange, ne bakuba mu ngalo, ne boogera waggulu nga bagamba nti nno kabaka abe mulamu, kabaka abe mulamu. Muganda wange, kabaka omwana kati gwe bafudde kabaka, bamufuseko amafuta, afuuse kabaka. Munange awo Asaliya bwe yawulira oluyogano nga lugenda mu maaso lw'abambowa olw'abantu nga bajja bakuŋŋaana bakooti b'ebikibu, najja eri abantu mu nnyumba ya Mukama, n'atunula nkaliriza alabe ani gwe bakuba emizire we gwatalaba gwatalengera kulengera. Munnange raba mu kaseera kennyini ako n'atunula n'akuba amaaso kabaka ng'ayimiridde wali empagi ng'engeri bwe yaliyo nayona nti kabaka asabire ng'ayimiridde awo wali namulondo kiriza obagano yabeera kabaka. Munnange n'amulaba omwana omuto ng'ayimiridde ku mpagi kabaka we baayimiriranga ng'eno bwe yali, n'abaami nga bamwetoolodde, n'amakondere nga munnange bali mu kugafuwa baliranye kabaka. Era ng'abantu bonna ab'ensi ebyaddala basanyufu bya kitalo, bafuwa makondere, basanyuka, bazina, bakyakyankya. Munnange obusungu bw'ekitalo obwaliwawo n'okuswala okw'amaanyi, amanyi yafuga ye mufuzi yaliwo. Asaliya kye yakola n'ayuza ebyambalo bye byonna, n'ayogera waggulu nti bannange mundiddemu olukwe, mundiddemu olukwe. Munnange Yekoyaada kabona tiyagala Asaliya ono kuttirwa mu bitundu wano byennyini ebya yeekaalu. Era kye yava alagira munnange abaduumizi wamu n'abasirikale, bano bali baduumizi bonna, nabaga nti nno kyemugenda okukola kiri kimu kyokka, mumukwate mumufulumye nga mumuyisa mu lunyiriri, mu nnyiriri z'abasirikale mpola mpola. Buli anaamugoberera ng'agezaako kumutaasa mumutte. Munnange awo mu kaseera kennyini ako ne bamukwata ne bamuyisa mu mulyango, embalaasi ze munnange we zaali ziyimiridde awo ennyini mu lubiri olwa kabaka, ne bamufulumya ne bamuttira eyo. Amala omuttira eyo kyekayo kibadde kiwedde kati olwo avuddewo katufunye kabaka nate omulala. Era mu kiseera ekyo muganda wange atuwuliriza, mu kiseera ekyo ng'amaze okuba nti attibwa, yali yesimbye mu ntebe ey'obwakabaka. Yekoyaada kye yakola nga kabona, n'akkirizisa kabaka n'abantu, anasooka kati atunda kabaka eri abantu, era n'amukkiriza okukola endagaano ne Mukama ekakasa nti n'ebyaddala banaabanga abantu ba Mukama. Era n'endagaano ekakasa nti wanaabangawo kye bayita enkolagano ennungi wakati wa kabaka wamu n'abantu. Abantu bonna ab'omu nsi emazima gennyini ne bagenda mu ssabo lya Bayaali, ne balimenyaamenya, ne bamenyaamenya ebyoto byonna, ne bakuba ebyoto bye, ne bakuba ebifaananyi, ne babimenyaamenya byonna byonna, obutalekaawo n'ekimu n'akeddagala. Era ne kabona wa Bayaali amayiddwa nga Matani muneera bamuttira bamutya mu maaso g'ebyoto bye byali ngaali mu kuba munnange akola ki, agabaso okuba nti abirabirira. Ng'amaze okukikola ekyo, Yekoyaada kabona n'assaawo abaami ab'oku nnyumba ya Mukama, nagamba mugenda okuba ne mukuuma, n'atwala abaami b'ebikumi ba commanders, n'abakaali wamu n'abambowa n'abantu bonna bonna ab'omu nsi omwo. Munene ne baserengesa kabaka nga bamujja mu nnyumba ya Mukama, ne bamufulumya, ne bamuyisa mu kkubo ery'omu mulyango munnange ogw'abambowa okumutwala ku lubiri lwe olwo olubiri bwa kabaka. Era bamuyisa mbwe bati, abantu bonna 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 ab'omu nsi ne basanyuka. Ekibuga ne kitereera ddala ddala nga Asaliya ye amaze okuttibwa. Asaliya amaze okuttibwa, ekibuga kikakkanye bulungi nnyo munnaffe. Era Asaliya yattibwa n'ekitala akigamba nti okumpi n'olubiri bwa kabaka awo. Era kati nga amaze okuba nti yattibwa, ensi kati baga nti eteredde. Ebyoto bamaze okuba ne babisaanyaawo byonna ebya Bayaali ebyesigaddewo, n'omukubi w'ebyoto bamaze okuba ne bamusaanyaawo. Akati nno omusajja gwe tuyita kabona Yekoyaada akulembera munnange ekintu kino, n'alaga abantu kabaka ne bakola endagaano bulungi nnyo naye, ne bakola endagaano okuba nti batambulira mu makubo ga Mukama Katonda,
nolwensonga nti Yowaasi yali aweza emyaka 7 egy'obukulu bw'atyo n'alya namulondo n'atandika okuba nti afuga abaana ba Isirayiri abaali bali mu Yuda, yanabira kabaka wa Yuda mu kaseera ako kenyini. Muganda wange, tumaze okati omwana akutte enkasi kyekyaddirira naga nti obudde butusalako bitukola bene mu kaseera kano kenyini. Nenga mwe bali nyo kwani muliza program kwa manywera bwetu wetabula unaku lwaleero tusigante unaku unaddako nga bulijjo omulangira Kalemege gange mube bulungi mweraba.